abayimbi be bali naye nze muyimbi w'ensonga. So bakyali bange muna, if you're a sports lover, you are affiliated to sports, jangu music and sports bitambulira wamu. Omuzanyi w'emizannyo ne munnakatemba n'omuyimbi ba Luganda katona waswa. So my dear fans, I'm calling you, informing you. So 17th August tugenda kubeerawo ku UI City Grounds Nakawa. Bino ebintu bikuteeramu Ensimbi Victoria University. The number one university, the number one digital university in Uganda right now. So bakyali bange mujje tunyumirwe sports abeera wakabi ocha doiro bichaawo ekitegeera mwana. So bakyali bange mwe namba ayita ngenda kubeerawo bayimbi bangi nnyo bagenda kubaawo bannabya mizannyo bangi nnyo. So dear fans, I'm waiting for you on the 17th of August, Sunday. I'll be there. Gala eno ekunganya abantu bangi basabikira wamu ate era obulama bwa gala yaffe okusinga obukulu bwa kunganya ssente okuzimba essomero lyaffe ya Trinity Junior School. Nga projekiti eno ba Old Girls aba Trinity College nabingo bajumbamu obufwe okusobola okuzimba essomero nebigenda okukola nga primary school. Kubanga abayizi baffe bava wali primary bajoyininga secondary basobola okubeera ku mutindo gwekumu kubanga ffe bwe twaliko oba secondary school empisa ezo bakozesa nga bakyali bato. Gwe mulamwa gwaffe ogusinga kugala eyo kisobola okukunganya ssente ezo okuzimba essomero lyaffe eryo naye era tusomekera wamu buli mwaka ng'abawala ffenna n'emikwano gyaffe mu kivulu kino ekya sports club. Tugenda kubeera ku Uganda Institute of Information and Technology kiri e Nakawa okumpi ne Books Olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 17 August okutandika essaawa 2 ez'okumakya. Tugenda kubeera okuva ssaawa 2 tujja kutandika newo oba March ne bandi yaffe y'essomero ariko kutandika emizannyo gya sports egijja okumekerezebwa akawungeezi n'empaka z'okuzina ez'amapiano wamu ne entertainment obokujaganya okuva mu ba artists ab'enjawulo bensomye ezango babafunye osobola okuba mentioning era nga Karo Kasiita, Madarasa Mchiko, Victorus Aganaga, Chris Ganina ne Edward Kayombo. Victoria University betukoze obulungi ennyo okubanga batutuusizza. Twebaza ba sponsors ne ba partners abayimiridde wamu naffe ku kivulu kino ba sports gala y'omwaka guno okutandika ddala ne Victoria University wetuli kati, Centenary Bank ababeera naffe event yonna gyetukola eya Trinity College Nakingo, Sam's Snacks, Crown Beverages, St. Catherine's Hospital abagenda okukakasa nti okuzana emizannyo gyaffe tugenda buli embeera yonna bajja gikwasaganya kubanga bane tuli bantu bakulu. Ebitebereka biyinza okubaawo abantu bayinza okufuna ku masokus naye ttiimu ya St. Catherine batusuubiza nti bagenda kubeerawo ne first aid ne ambulance okuyambako mu mbeera eyo. CBS FM abantu baffe nnyo nabo tubeebaza kubeera naffe. DFC Bank, Full Restaurant abamu tebaliiwo leero naye bali naffe. Safe Border bajja kuteekawo nabo discounts entambula olunaku olwo abantu bagenda okujja mu kibuuzo okutambula obulungi safely. Ashton Events abagenda okutuyambako ne BA Systems n'ebirala ng'ebyo, ne Chakala Sports abagenda okutuyambako ne sports events ez'olunaku. Mwebale nnyo, mwebale ddala temujjangu okwo era n'omwaka ogujja bali tujja kukomawo. Tusuubira nti tugenda kutambula naffe olugendo luno. Olugendo tufaana tusitte emyaka nga 10 nga tuzimba essomero. Okuzimba essomero erya biliyoni 14 kyekintu ekikolebwa amangu naye tukitandiseeko foundation lwede twakikola plans olwede tuzikoze nga twagala kutandika teeka wansi stage. Mwebale nnyo. Since it's a sports gala,
bya mizannyo kisoffe bigenda okuba nga bibeerawo. Emizannyo tugenda kubeera n'emizannyo gy'okudduka, okudduka ekikumi, okudduka mu relays, mixed relays nga mulimu abaami n'abakyala, mulimu egrace, okudduka n'ekajiiko, sack race, sikomugwa, race za gomesi abakyala balina otulagako ekale tukyekole kiragingo twali tulina obusobo bwayita muvubuka agumbise buli omu yaguyitamu. So abakyala bano bajja kulaga kuntinerinesimodao baliyitamu bulungi nnyo. Bajja kubeerayo football naddala mu association z'abalenzi bajja kubeera nemiri football league. Wajja kubeerayo netball mu different houses eza tukyekole kiragingo ne mu associations z'abawala. Wajja kubeerayo volleyball, ludo, chess, okwepena, blada, sonko. Buli omu ajja kubaako kyakutwagala tukibakakase. Buli omu ajja kubaako kyako n'okutambula. Abakyala ba over 50 years waliwo race ey'okutambula. So buli omu ajja kubaako kyako mu lunaku. Tulina sports gala. Yeah. Essaawa eno etojjera mu Kampala wano eno. Yeah man. Yeah, so Khalifa aganagana ngenda kubeerawo ku UI City Grounds e Nakawa. Khalifa aganaga ngenda kubaawo ate nga bino ebintu biri sponsored by Victoria University. So I'm going to be performing live. So mujinga mukubi ataya zammwe buli bwennyini binyewerere kitegeera omupiira nange ngenda kusambamu. So bakyali bange mwenna, if you're a sports lover, you are affiliated to sports, jangu music and sports bitambulira wamu. Omuzannyi w'emizannyo ne munnakatemba n'omuyimbi ba Luganda katona waswa. So my dear fans, I'm calling you, informing you. Yo, so 17th August tugenda kubeerawo ku UI City Grounds Nakawa. Bino ebintu bikuteeramu Ensimbi Victoria University. The number one university, the number one digital university in Uganda right now. So bakyali bange mujje tunyumirwe. Sports abeera wakabi. Ocha doiro bichi bichao ekitegeera mwana. So bakyali bange mwenna mbayita ngenda kubeerawo, bayimbi bangi nnyo bagenda kubaawo, bannabyamizannyo bangi nnyo. So dear fans, I'm waiting for you on the 17th of August, Sunday. I'll be there. Khalifa ganaga tulina emizannyo mingi, gwe nayo talent yonna njala ng'ogyeko okuyimba. Zanya volleyball. Volleyball? Zanya volleyball. Ate nakwatako ne ku goal nga kipa. Tosubwa, Yaman, the sports gala on the 17th of August, Sunday. Nze ndi ready. Era sports gear yange nagiguze dda kyetaano. Bakwera kakofiira, ne bakwera ku t-shirt ngeno, mwana n'onyuma, n'ogenda n'okola doiro, nituteba zigolo naki. So I'm waiting for you guys. I'll be performing live 17th, courtesy of Victoria University. So the sports gala, music and sports will link up.